okuloota ebibala kitegeeza ki? Ab'emikwano ze Brother Steven eno bakiyita Chosen Generation nga kweno kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala ez'enjawulo. Ekyoto kino kiri so common. Ekyoto kino kirina amakulu mangi nnyo ddala. So lwaki tugenda kuba tutunuulira oloota ng'ebibala byengedde, oloota ebibala bito, oloota tewali bibala ku muti, oloota ebibala babibbye, ebibala bivunze, oli mu kulya bibala, ogezaako okubikwata tobituuka, oli mu ggula bibala, oli mu kutunda bibala, waliwo akuwa ebibala, ebibala bikalu. So mu ngeri yonna ndowooza gy'oba ng'olooseemu ebibala, whether ennimiro n'erifuulu, whether tekuli, tugenda batunuulira ekyoto kino kirina amakulu mangi nnyo, so olina okuba n'obugumiikiriza okusobola okuba nga otegeera amakulu gaakyo agakirimu. Kati tusooke tusomeyo olunyiriri lumu wano, ennyiriri endala tunasoma nga bwe tweyongerayo. Yokaana essuula 15 olunyiriri ol'16. Bayibuli egamba etya? Egamba, si mmwe mwannonda nze, naye nze nabalonda mmwe, ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo. Kyonna kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange kibawenga. Mukama yeebazibwe nnyo. Agambye mugende mubale ebibala n'ebibala byammwe bikole ki? Bibeerengawo. Kaakati awo bwe tugenda okwetooloola olunaku olwaleero. So bw'oloota ng'olaba ebibala byo babibbye, katandikira awo. Oloota olaba ebibala, obadde n'ebibala byo naye nga bikoze ki? Nga bibbiddwa, ng'omulabe azze n'abikola ki? N'abibba. Mukwano gwange manya, mukwano gwange oli kubanga obbibwa mu nsi ey'omwoyo, waliwo emikisa gyo omulabe Sitaani gy'ali mu kubanga akola ki? Abba. Oli muweereza wa Katonda n'olaba ng'ebibala byo babibba, manya mukwano gwange emirimu gy'emikono gyo, emirimu gy'obuweereza, omulabe Sitaani dediva wala ali mu kubanga atta ebibala. Kubanga Yesu agambye bano yabalonda babale ebibala ate n'ebibala bibeerengawo. Kitegeeza ebibala tebyali bya kubanga temporary, baali balina okubala ebibala mu buli kaseera, ate ebibala bigenda kubeerawo paka. So bw'oloota ng'olaba ebibala byo babibbye, manya mukwano gwange yabeera mubi Sitaani. Bayibuli gweyogerako ng'eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza, teri mubbi mulala okuggyako Sitaani. Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Ne Yesu agamba yeyajja endiga zibeera ki? N'obulamu. Yokaana 10:10. So kino kito ekirooto ky'ofuna n'odda mu kulatta, n'odda mu kutoola nti ntula butuuzi ng'akola. Yesu agamba tuwadde amaanyi agasinga Sitaani. Kitegeeza bw'oloota ekirooto nga kino mukwano gwange olina okuyimirira olwana olutalo. Lugikiro waggudde emabegako awo olwolaba nga omulabe Sitaani mwayisizza ebibyo, olina kyewakoze kyonna ekitali kya Bakatonda, olina ekibi kyonna kyonna tanaba kwenenya. Mukwano gwange weenenye nga bukyali. Nate bw'oloota nga gwabba ebibala, osobola okuba nga gwabba ebibala, ekyo mukwano gwange osobola okuba nga weekebera. Oyinza okuba nga towaayo mu nnyumba ya Katonda, towa kimu kya 10. Bayibuli egamba omuntu alinyaga Katonda. Tulaba Sitaani omuyaaye, naye tulaba n'omuntu anyaga Katonda, omuntu atalina kyawa Mukama. So olina okwekebera mukwano gwange n'olaba nga maaso ga Katonda owaayo, tolina byonyaga Mukama. Ebimu eby'ekkumi ebiweebwayo ng'oyimiridde bulungi ku nsonga eyo. Naw so okulaba ng'ebibala byo ng'ogenze ku muti okuba ng'onoga ebibala n'osanga ebibala bivunze. Naw kyomulina okutegeera ku kirooto kino eky'ebibala, kitambulirako either embala yo ng'omuntu, empisa zo, kitambulirako emikisa, so n'okutambulirako sizoni z'obulamu. Ki kye wasanze ku bibala ebyo? Wasanze bifaanana bitya? Wasanze byengedde? Wasanze bikyali bito? Wasanze bivunze? So ebyo byonna bikulu mu kirooto okubanga okola ki? Kubanga otegeera. Si kumanya bumanya nti ebibala bitegeeza mukisa, n'oloota ebivundu n'ogamba nti ogwo mukisa. Mukisa gwawo ogwo oguvunze. Omukisa oguvunze. Anyway, ebibala eby'omwoyo tujja kubiraba biri mu Bagalatiya essuula ya 5, tujatandikira ku by'omubiri, okusoma okuva ku nnyiriri 19 paka ku 21. Wala ebibala eby'omubiri awo, then 22 ne 23 ne badda ku bibala eby'omwoyo. Tujja kusoma nga tumaliriza tulabe ebibala ebyo Bayibuli byeyogerako. N'osobola okuloota ng'olaba ebinyonyi biridde ebibala. Olina olabika ennimiro ey'ebibala eya grapes, genda okutuukayo nga mukwano gwange ebinyonyi bibiridde. Mukwano gwange kino kiraga diva wala mubi Sitaani okubanga mukwano gwange adivawalinga atta emikisa gyo. Mukwano gwange kino kyo si kyakudda okutula butuuzi nga Sitaani azikiriza buli kintu kyonna mukisa gwo Mukama gwakuwa, mulabe nga
akuzikiriza. Mukama akwera mu ddyo, sitaani atwalira mu kkono. Buli kyo kyonna bawanyisa buwanyisa. So bw'olaba ebibala byo nga ebinyonyi bibiridde, ebinyonyi ebiseera bisinga mu birooto, ebinyonyi bisinga bikiikirira mubi. Bikiikirira muki mubi. Kyako ebinyonyi bitonotono ng'ejjuba, oluusi ne igo okusinziira ku kyoto nga bwe kiroose. N'ebinyonyi ebiseera bisinga olaba birina kibiridde bikiikirira mubi. Dda ne ku kirooto Joseph kye yafuna, waliwo omusajja alina ekisero nga kiri ku mutwe, ekinyonyi kijja ne kiryamu, baamutemako mutwe. Yaluuzinga bulamu bwe. So bw'olaba ebinyonyi biridde ebibala byo diva wala. Bw'otanga gwali ebibala ng'olaba oli ebibala, kisinziira mukwano gwange ekibala ky'obadde olya. Now either ekibala kiba kiwooma, either ekibala kiba kikaawa, kiba kyengedde oba kiba kito. Mukama yeebazibwe. Tugende mpola mpola. Now bw'olotanga otandikire ku kito, oyinza okuba nga olya ebibala nga bito nga tebinaba kutuuka. Tugenda mu gundi y'emiyembe, n'olya emiyembe nga buyembe bukyali buto, ng'olwo buto. Ebibala byo biridde bikyali bito. Mukama Katonda baakulaga nti waliwo ekintu ky'oli mu kurashinga ng'ebiro byabyo tekinnaba kutuuka. Ddala nga ebiro by'ekintu tebinnaba naye nga gw'olwashinga nnyo. Totambulira ku peesi ya Katonda, otambulira ku sipiidi ogwe gy'oba okoze ki, gy'oba otaddewo, ng'ebiro byo tebinnaba naye nga gw'olwashinga okuyingira mu kintu. Mukama Katonda baakulaga olwotanga oli ekibala nga tekinnatuuka nga kikyali kito, kyonna ky'oba olidde ng'olaba kikyali kito, Mukama baakulaga nti tolina bugumiikiriza. Eri mu Bagalatya ekibala eky'obugumiikiriza tokola ki? Toyina. That's why oli mu kulya miyembe mito. So oba weetaaga kuba nga obala ekibala kya bugumiikiriza. Bw'otanga olya emiyembe nga sijagamba emiyembe, jagamba ebibala nkolaba byengedde bulungi, ng'oli mu kulya ebibala nga byengedde bulungi, mukwano gwa kubeera muki? Kubeera mukisa. Oba oli mu kulya ku nsigo z'ebibala bye wasimba mu nsi ey'omwoyo. Tulina ensigo ze tusimba mu nsi ey'omwoyo, kati tusuubira amakungula. Kati buli otanga olya ebibala nga owulira essanyu, mirembe, tekirina buzibu bwonna, ekyoto kyonna tekirina buzibu mukwano gwange, oba olya ku bibala byo eby'omwoyo bye wasiga. Naawe osooka otanga olaba olya ebibala nga bikaawa, tugambye wali olya ebiwooma, tubirabye, olya ebito, tubirabye. Kati osobola okulya nga ebibala bikola ki? Olaba ebibala bikaawa, olya ebibala nga bikaawa. Most of the times okulya ebibala nga bikaawa kibeera nakyo kibi. Olya ebibala nga bikaawa, it's always attached to sin. Wabeerawo ekibi, kiba kiri mu bulamu bwo, kitanaba kwenenya oba ky'ogenda okuba ng'okola. Omuntu kuva oluusi akuwone nga tonaba nakukola kintu, olimu okigwamu kubanga tayagala okukole ki? Okigwembe. Tusoma mu Yeremiya essuula 3 olunyiriro lwa 3. Nja kusoma Bayibuli y'Oluzungu ekola nnyo sense, egamba instead everyone will die for their own sin. Whoever eats sour grapes, their own teeth will be set on edge. That whoever eats sour grapes, oyo alya ebibala ebikaawa, their own teeth will be set on the edge. Bayibuli Luganda egamba etya, naye buli muntu alifa olw'obutali butuukirivu bwe ye. Buli muntu alya ezabbibu ezinyunyuntula amannyo ge ye nga galinyenyera. Uganda. Omuntu alya ezabbibu ezinyenyetera amannyo ge ye galinyenyera. Naye olaba Bayibuli y'Oluzungu ekijja bulungi, whoever eats a sour fruit, oyo alya ekibala ekikaawa, kirikola ki? Their own teeth will be set on the edge. So ekibala ekikaawa mukwano gwange tekirina gikutwala, ndowooza ekya Eve oba kyali kiwooma oba kyali kikaawa, naye engeri Sitaani yali amaze obbalimbalimba nti kino ekibala kya bwe mukirya mugenda kufuuka nga Mukama. Sitaani muyaaye bannange, gyagamba nti ogenda kufuuka nga Katonda wa yabafeera ssebo ne balya ekibala ekikyamu. Mukama yeebazibwe. Kulya ekibala ng'olaba kikaawa, olidde ekibala kikyamu. So oba olina okuba nga weekebera mukwano gwawe, oba olina ekibi kyonna ky'olaba ekitali kya bakatonda n'oba nga ogwa maaso ga Katonda ne weenenya, n'oba nga otereeza obulamu bwo ne Mukama. Ebibala ebivunze mbyogeddeko. Sooka olotanga olaba olya ng'ogula ebibala, buying ng'ogula ebibala, weekebera mukwano gwange, olaba ng'ogula ebibala ekintu kino kiri so twikemu okusinziira ku kyoto bwe kiba kifaananye. Obanga ogula ebibala ebiseera ebisinga Mukama Katonda baakulaga nti otakuba nga osasula omutango, ebibala biba bigulamu. Otakuba nga weegulira ebibala eby'omwoyo.
most of the times ebirooto bisinga ebyokubanga ogula kitegeeza oba olakinga oba olina okuba ng'osasula omutango okubanga ofuna ekintu ekyo kubanga ogula eva kyotalina. Nabagambye buli lwotanga ogula mu kirooto biseera bisinga kuba kusasula mutango oba olina kusasula omutango kubanga otuuka olina okubanga okola ki otuuka oluusi ogula byambalo bina nabyogera dda videos enakola eziwedde mabega Mukama Katonda bagamba bitakuba kusasula omutango kubanga ofuna ekyambalo ekyo kyonna kyobadde okuyamba whether kyamagye whether kyambalo kyeru whether ki byonna bya mutango mukwano gwange byonna bya mutango muno mu bulokozi. Osobola okuloota ng'olaba ebibala byo bikalu ng'olaba ebibala nga bikalu kino kiri presentinga bukalu dryness bukalu. Bayibuli nga begamba nti tulibalabira ku bibala byabwe tulibalabira ku ki wano kungulu tetulina ngeri gisobola kukeberamu naye tukebera bibala byobala kungulu kuno netutamininga woogwa. So ebirooto bino ebiseera bisinga nga bwe nagambye oluusi bicekinga embala yo gwe ng'omwana wa Katonda bw'oyimiridde embala kitegeeza neeyisa ate eneeyisa eva mu nsigo ezikulimu munda mu ggwe. Omwoyo Mutukuvu bamutuwanga ensigo abeera munda mu ffe buli woowaayo ne weewaayo Mwoyo Mutukuvu n'omunoonya akuwa ebibala bino eby'omwoyo nosobola okuba ng'obikola by default nga tobonyeebonye. Buli wobeera ng'otambulira mu mubiri Bayibuli kyeva etukubiriza tutambule mu mwoyo tuleme okutuukiriza okwegomba kw'emibiri gyaffe. Okiraba Bayibuli egamba mutambule nga mwoyo mulemenga okukola ki okutuukiriza okwegomba kw'omubiri gwaffe kubanga omubiri gwaffe omwoyo gwaffe gwagala okukola ekirungi naye emibiri gino miki minafu nnyo ddala. So omuntu yenna atambulira mu mwoyo omuntu yenna okutambula mu mwoyo kitegeeza kutambula ng'okola eby'omwoyo byebiriwa omuli okubanga mukwano gwange osoma ekigambo kya Katonda okubanga osaba ng'onoonya Mukama ate ng'osiiba ebyo ebiwa omwoyo gw'amaanyi ebyo byebiwa omwoyo gw'amaanyi ate n'oba nga togenda gy'otalina kugenda amaaso go tegagenda gyegatalina kugenda ebigere byo tebigenda gyebitalina kugenda amatu go tegagenda gyegatalina kulaga nga weekuumira mu boundaries za Katonda zyateekawo. Kakati bw'okola ebintu ebyo ojja kulaba ebibala bino eby'omwoyo nga bivaayo. Tugenda kubiraba ebibala ebyo eby'omwoyo kitabu ky'Abagalatiya nga tumaliriza tugenda kuba tubiyitamu obirabe. So woloota nga ebibala byo bikalu we tubadde manya mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti mu nsi ey'omwoyo waliwo obukalu dryness emptiness ebibala ebitalimu yadde otuzzi Mwoyo Mutukuvu tewali wetakuba ng'okola ki oddayo n'onywa ku nsuula ez'amazzi ag'obulamu ottemu obulamu mukwano gwange. So kino si kyolaba n'oddabuza okutuula ebibala tebivunze n'ebikalu kitegeeza mukwano gwange oyo empty. Buli wobeera empty emizimu giba gigenda kujja mu bulamu bwo. Yesu agamba nti omuzimu gumwe gugenda mu nsi enkalu eyo nga gugubye mu muntu gubeereyo nga guli uncomfortable gujja ne gukeberako buli kaseera ne gunoonya genda okulaba nkusanga oli mukalu ne gweta emirala 7. Mukama yeebazibwe nnyo. So olina okuba ng'onoonya omwoyo wa Mukama akuwe obulamu. Ekirooto kyo kyafaananye kitya mukwano gwange? Abalina ebirooto by'ebibala mubiteeke mu komenti nja kubiddira mudoza mu komenti wenaafunye akadde binasibizze mu komenti nja bikola ka video ak'enjawulo naye subira biddira mu komenti. So tugende mu comment section tuyige beera ng'ovisitinga comment section olabe bano bibaloota n'obujulizi obuliwo ne bimwali mukola mu bitubuulire nti nali nkola kino n'endoota kino kijja tuyamba okuba nga tuyiga. Nze mu bino byonna nalootako ekyebibala ebivunze naye mbutuufu nali ntambula mu butuukirivu nali ntambula mu kibi. Ebintu ebisinga banenze nabiroota dda mwe mwesimi mwe mwalokoka ne mutambula mu butuukirivu n'obutukufu immediately ffe twasukka kutambula nga tutagalatagala nga tutagalatagala. Ebirooto ebisinga gye nabiyigira ekyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ate ebibala bivunze ne mmanya nti Mukama Katonda wange wano wasaana kwenenya. So namwe mutubuulireko biki bye mwakola n'ebiki bye mwaloota tujja kuba nga tubayigirako mweno channel ffe tuyiga. So okuloota ng'olaba ng'oli mu kulongoosa ebibala sigala kyekyo mukwano gwange Mukama Katonda bagamba weetukuze wabeerawo obutali butuukirivu ku bulamu bwo. Oli mu kulongoosa ebibala olaba olikola ki oyoza ebibala. Omu oloota ng'oli mu kuwanula miyembe oloota owanula bibala. Kintu kino kiri so common mu kimpeereza nnyo omuntu awanula ebibala. Kintu kino kisinziira ki ekituusewo ku bibala ebyo ng'obadde owanula. Osobodde okubiwanula obadde owanula emiyembe giganye mu makulu ga njawulo. Biba biganye manya mukwano gwange you struggling in life. You're going to struggle, you're going to achieve nothing. Toyina kugenda kukwatako. Kiki olina okuba ng'okola noonya Mukama. Osobola okuba ng'olinako okwatako
ogezaako okusitwagolinga naye giganye bikoze ki biganya omugezako n'okulinya omuti gw'omuyembe oluusi olina mukazi ng'opalampa omuti naye ne bigaana mukama yeebazibwe nnyo mukama Katonda bakulaga nti there are struggles ahead of you zotagenda kusobola kubanga weyisaamu weetaaga Katonda okukuyamba osobola okubanga mukwano wange obaako kyokwatako yes abamu ng'ate mu butuufu ebibalo binogayi nerongowe oluusi obadde olina kukwata muti nonoga tikatola okubama namayinja okola otya kino odamijinga mukama agamba ebintu engeri gyobikolamu si nnungi. You have to revise olaba engeri gyolina okubanga okolamu ebintu mukama yeebazibwe nnyo. Osobola kulutanga waliwo akuwa ekibala maybe pastor wo prayer partner wo Brother Steven mukama yeebazibwe manya mukwano gwange mukama Katonda nawaka bakulaga nti ogw'omukisa olw'omukisa ogenda okuba gujja mu bulamu bwo bwaba muweereza wa Katonda ng'akuweereza mukama Katonda bakulaga nti ogenda kubanga oblessing bwa okwita mu buweereza obwo bugenda kubeera so fruitful jolly yes nabolotanga kyekira kyesogeddeeko ngulaba ennimiro sokulaba ngulaba ennimiro ng'ejjudde emiyembe ejjudde ebibala kwesa nkiro ky'emiyembe kubanga kisinga okubeera common miyembe micungwa bisinga okuloota jambula nga mungi abaze representing abundant blessings okay abundance waliwo ebibala nga sikiba kimu ku muti biba bingi kati nga jambula kyekirala saali zikaawa bibala kyebira matugunda bibeera bungi ku muti berries ebibala ebyo mukama Katonda bakulaga abundance nga tebiina buzibu bwonna biba bivunze amakulu nagababuulidde dda okay osobola kulotanga ambagambe kulaba ennimiro y'ebibala oluusi nga bito biba bito mukama Katonda bagamba omukisa gwe tegunnaba gumiikiriza naye ogenda kubanga oblessingibwa naye akaddeko tekannaba olaba ennimiro yonna etaddeko n'ebikyali bito ebiro n'ebiseera tebinnaba bwe muba muli ebito nabagibulidde ekisa tekibawo ng'olota oli ebintu ebito tebitannatuuka bwolanga ennimiro yonna eyengedde bulungi kubeera mukisa kubeera mukisa kyokkola ki kutula butuuzi nedda kusigala ng'onoonya mukama kusigala ng'osaba mukisa ogwo osobola okukola ki okubanga okwata ku kino bagambe nti ekitoto kino ekyebibala nisibye nnyo ku miyembe bannange ebiseera ebisinga kitambulira nnyo ku seasons z'obulamu oluusi embala oluusi n'emikisa gya Katonda bintu ebyo nga bisatu okusinziira ku bibala gye biba bifaananyeemu naye nga kitambulirako nnyo neeyisa yaffe bibala eby'omwoyo omutukuvu sako n'omukisa. Ekyomuti gutalina bibala ekyo kirepresentinga being unfruitful kyekikuletedde okubeera nga mukwano gwange toliko bibala omuti ogutaliko bibala Yesu yagukolimira yagenda ku muti ng'ayagalako ebibala nasanga tekuli nagukolimira so bwobanga oli omuti mukalu tekuli bibala ate badde sizoni yagwo ngwadde osuubira okubanga gubala manya mukwano gwange mukama Katonda omuti ogwo obeera yeggwe maybe tulikola video kwatagana ku muti nga gwo kuba bingi ebyogwokerako naye bwobanga omuti tekuli bibala mukama Katonda bakulaga nti mukwano gwo you're not bearing any fruit in the kingdom of God. What are you doing? Tolina yadde ekibala Yesu kyayagala ku muti gwo tekuli yadde akabala kati kasobola okulya gwonywa bunyi birungo mirandira giginywa bunyi mu bwakabaka bwa Katonda naye tolina kyogattako so olina okuba ng'obala ebibala eby'omwoyo mu mwoyo gwo ne mu buliwo ndowooza abamu oyinza okubeera ng'oli lubuto oba ng'olusoosa mukama Katonda kuwa mwana n'olota ng'oli ebibala oba ng'olina ebibala mukama bakulaga nti going to be fruitful ogenda kubanga ofuna olubuto abamu ng'oludde oluyina naye n'olota ekirooto ekyo kiba kikulaga progress yalwo bwekola ki bweyimiridde. Bwolota ng'otunda ebibala simanyi bannakyogeddeko biseera bisinga mukwano gwange that's losing okay unlike buying you're lacking and you're buying kusasula mutango but when you're selling you're losing kwa kufiirizibwa so take note ku ekyo nakyo. Katugende tulabe mu kitabo ky'Abagalatiya essula 5 olunyiriri olw'19 tukyagenda mpaka ku 23 waliwo ennyiriri eziwerako tulabe ebibala bino Bayibuli yogera ku Bayibuli egambye naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino biwulirize bulungi naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino 1 obwenzi 2 empitambi 3 obukaba 4 tugenze ku 2 okusinza ebifaananyi 5
okuloga 6 obulabe 7 okuyomba 8 obujja 9 obusungu 10 empaka 11 okweyawula 12 okwesalamu 13 ettima 14 obutamiivu 15 ebinyumu 16 no tukombe ku 15 Bayibuli egambye n'ebiringa ebyo kitegeeza waliwo n'ebirala Bayibuli byetayogeddeko naye ng'obimanyi nti bino bibala si byaki bino bibala bya mubiri Bayibuli ebyogeddeko awo bibala byaki bya mubiri ebyo byonna Bayibuli byogeddeko ebiyise bya mubiri ebinyuma ebyo mubeeramu bya mubiri Bayibuli egambye n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Olabirimu 2 uliza nnyo wano kati uliza nnyo wano Bayibuli egambye etya naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza mu biringa ebyo tekuli mateeka obiwulidde nikudiremu Bayibuli egambye tutuuse kulabira 2 bagati 5:2 naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala kimu okusanyuka 2 emirembe 3 okugumiikiriza 4 ekisa 5 obulungi 6 okukkiriza 7 obuwombeefu 8 okwegendereza 9 ku biringa ebyo tewali mateeka. Mukama yeebazibwe nnyo olina okubeera ng'otambulira mu butuukivu n'obutukuvu bayise obulungi olina okubeera ng'otambulira mu butuukivu n'obutukuvu batugambye olina okwagala ojjudde emirembe ojjudde essanyu ojjudde okugumiikiriza ojjudde okukkiriza kwe kulwa okukkiriza Katonda byayogera so si byolowooza okukkiriza Katonda kyayogera eri obulamu bwo kituyita okukkiriza kisa byotalaba obuwombeefu n'okwegendereza bamu temwegendereza muli balokole naye banne mutabuuka mubuukako waya temulina self control n'akamu kino ekibali kya self control kyanoba ewammwe ate nammwe mwewera kubanga we muli abazibu naye ng'oli mulokole mukwano musubscribinge Kona Kade channel eno giragira abantu bangi so kwange bayamba kitegeeza nti muweebwa omukisa mu kifo kino mu comment section mulimu enamba eyo so tuweereza ku message no banga tujoininga ku group yaffe ya church tubanga tuweerereza wamu Mukama so mikwano mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation.
nation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.